Mwebale kwekomera ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Obukeredde olunaku olwaleero nga Cinderella Ssanyu Amwattu yali ku mitimbagano. Ono alina ekyama kyayasizza. Ono agenza maaso n'okubeera nga agugumbula Omega 256 ne management ye n'abagamba bannange temuyina bwenkanya, temuyina mazima, ebintu byemukola tebiriiyo. Bw'atyo oyabadde ku radio emanyikiddwa nga Galaxy yagaza maaso n'okubeera nga alaga nti ebisinga obungi nze ebikavalinga Nkugambe production nze eyamuteekamu ssente. Oluyimba luno lwakwata akati naddala mu mwaka ogwa 2025 lwe luyimba lw'amaanyi oyinza okugamba lwe lwasinga n'ogwo omwaka mu nnyimba ezasinga okuwulirizibwa n'okukubibwa ku radio kw'ossa ne terefayina. Kati okusinziira ku bigambo bya Cinderella Ssanyu Obwatyo agamba mpita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu, mpita mu bulumi obutagambika kubanga nagenda maaso n'okubanga nsasula studio n'ensasula eza vidiyo, naye bano abakulu be basinze okugenda maaso n'okubeera nga beeyagalira mu luno oluyimba. Ono alaze nti nno abantu abasinga balowooza nti Cindy yasasulwa okuyimba mweno kolabo, naye nedda nzi yateekamu amaanyi amangi. I paid for the project but somehow I am the one who has been sidelined. Project eno nze yagisasulira, naye oba weetegereza nze gwe basinze oteeka ebbali. Era onasobodde okubeera ng'atubuulira n'agamba bw'oba weetegereza amagoba ga kolabo yaffe nze asinze obutagafunamu, nze asinze obutagafunamu. Omukyalo ono mumujjukira yakola ekivulu eky'amaanyi boom party kyali kivulu kya nnamaddala ng'oggyeko ate kino eno kiyasembye ogenda maaso n'okubeera nga Amwattu akola. Kati ono n'agamba nti camp eya Omega 256 bano eno digital distributions zonna bwe bagenda maaso n'okuba nga bazikwasaganya basala okubeera nga bagabana, naye ate bye bagabana kiraga nti bo be basinga era okuganyulwamu. Oluyimba luneno luli ku mukutu Amwattu ogwa Omega 256 luyina views obukadde 12 ogwa YouTube gwenjogerako obukadde 12. Kati Cindy agamba nti ekyamazima oba weetegereza engeri gye bagabanamu ssente si ya bwenkanya, nti Omega afuna ebitundu 6 ku buli 10 eza digital earnings, ate ye Cindy n'afuna ebitundu 40. N'agamba namwe mugende maaso n'okubeera nga musala amazima ku luyimba See You Tonight. Oyo gw'olaba Amwattu yakulembera wuma kati akulembera abayimbi yeemulugunya, ate abayimbi bakulembera singa kinagala maaso n'okubeera nga kibatuukako kinaaba kitya. Waliwo abakkiriza ebyo byayogera n'abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga Amwattu babikubamu ebintu ne bagamba tetwagala mmanya totubuulira ebintu by'ensi bwattu weebito bwe bitera okubeera. Kati waliwo omukyala namanyikiddwa nga Sandra Naxi Mulongo, bw'atyo ageza maaso n'okubeera nga atangaaza ku lugambo oluze lubuŋŋeesebwa nga bagamba nti ye ne Alien Skin Kimenke nti baagalana. Agambe nedda kambabuulire ekituufu, mumaze ebbanga ddene nga mwogera ebigambo bye mutalinaako mutwe n'amagulu, ge gano amazima ag'enkomeredde. Sandra Nax emabega kaawo akatambike munnange kagenda maaso n'okubeera kasaasaana, teyeegaana yavaayo n'agamba bannange kimpisiza bubi, naye sinze yabutaddeyo. Mukwano gwange ow'ettima yeegeza maaso n'okubeera nga Amwattu andyamu olukwe. Kati ono agamba Alien Skin ekisooka mulabanga kitange, ono omukulu Ssaalongo nze ndi mulongo, nze nakato oli abakitange. N'olwensonga eyo bwe tuba tusigaganye naye ampita muwala. Kati taata ayinza okudda ku mwana we, he cannot even eat on me because he is a Ssaalongo and I am nakato. Abamanyi obuwangwa wano mu Buganda oli Patrick Mulwana ono abanga ye nakato kitegeeza baganda abawedde emirimu.
kati obuwangwa bukugamba nti Ssaalongo yenna bw'asanga omulongo aba kitaawe kati ono agamba ekisooka ekyo kitugaana okubeera nga mattu ne twalibadde nga tulinako kyetwagala okukola kitukugira okukikola. Ekyokubiri, nze Alien Skin ekyamazima sisitayiro zange. Njagala omusajja ow'ekika ekirala atali ye, ayinawo abo abamukkiririzaamu abawulira nga bamufiiringa. Nze ekyamazima simufiiringa ku ludda olwo. Ebyowa bityo bigenza maaso n'okubeera nga bitambula oludda olulala. Kati kankubuulire emboozi eno engeri abasajja bano n'abakyala gye badde bagenda maaso n'okuba nga batambuzaamu obuseegu ku mutimbagano. Kati abaawulira ku obsession nammwe abagiwulidde omulundi gwammwe ogusooka bino mubitegeere. Obsession yakyaka nnyo mu myaka egya 1998 n'egy'enkumi 2000. Yali y'amaanyi amattu toyinza gana maaso n'okuba nga obazannyirako. Kati baali bawala naye nga bano abawala mu kutandika okubiibya amattu oyinza okugamba tebalina magumba mu mubiri. Kati abamu ku baaliko mu obsession kuliko Sharon O, Shiba Karungi, Ellen Lukoma, Jackie Tusiime, Cleopatra Choheire, Kosa Brenda Nambi. Kati bano mukama waabwe era amanyikiddwa nga Ronnie Mulindwa. Kati nsoose kuzzaako emabega otegeere n'emboozi gye njitwala. Kati oluvannyuma lwa obsessions okusaanawo, omwami Ronnie Mulindwa n'agamba waayi nze obwongo bunneesera n'atandikawo ekirala. Kati kyakyatandikiseewo mattu kiraga nti ate byongedde omwononekera. Ono we twogerera ye ne banne balira ku nsiko. Banno okuli Martin Mare n'omuwala amanyikiddwa nga Zeisha balira ku nsiko. Bano omusango oguvunaanibwa okubeera nga bakuŋŋaanya abawala. Bwe bakuŋŋaanya abawala bwe batyo ne babayingiza mu bikolwa ebyokwetundira ku mitimbagano gya intaneti. Munnange kapito wa mubiri. Kati ekikwekweto poliisi kyagaza maaso n'okubeera nga mattu ekola yanunudde abawala 27 sabbiiti gye tukubye emabega 27. Bano bababuulidde babatemezaako ne babagamba ekiri eno obusegu butambula. Bano beetunda tebeetunze bitooke byebigwa era nga balaba neeno mwattu babadde batera kuweera mu bitundu ebyenjawulo okuli Mukono, Kampala, Wakiso n'ewalala era nga bawangalya mu apartments ez'enjawulo. Mulindwa ne bazipangisa era njagala nkubuulire kati kaakati ekitundu ekimanyikiddwa nga Mbalwa kiri mu munisipaali ye Kira. Amattu bano madde bageze maaso n'okubeera nga bakuumirwa. Bw'oba beetegereza si bakulu, myaka 16 okutuukira ddala ku myaka 26 abakadde babadde tebabayingiza. Baagala buwala buto era nga kigambibwa nti eno bagifuula bizinensi era nga nnyumba endala ze balina ziri mu bitundu ebyebulindo Najjeera n'ewalala. Abawala nga babeera eyo bali mu beetundira ku mitimbagano. Batunda ki? Byabwe. Kati nno poliisi bwetyo yagaza maaso n'okubeera nga yeewuunya. Bwe baatuuse munda ne bategereza ebyo byonna muganda wange ebyabaddeyo. Baatuuse bano abawala bwe badde beetundira basanzeyo muganda wange obusajja obukolerere biyite biddirudo bivayibuleeta nga gyebiri nga ne masiki gyeziri. Baziteeka ku feesi zaabwe okubuzaabuza enfaanana yaabwe muganda wange era basanzeyo n'enjegere. Ebyo byonna mwattu bikola
mu mulimu guno eno ogw'okwetunda beetunda ku mutimbagano obeera eri n'osasula bw'osasula bo ne bakutuusaako saaviisi. Kamera ez'omulembe nazo omuganda wange zisangiddwayo n'ebitaala biri eri eby'omulembe ebyakaayakana omuganda wange nga bikuba muntu nawe olabira ddala ng'alinga omukyotala. Kati kompyuta muganda wange nazo nga gyeziri era nga zino eno zeeyambisibwa okubeera nga baweereza ebintu butereevu eri bakasitoma baabwe. Bakasitoma basasula sente nnyingi, kiraga nti asookebwako abadde asasula $100 okwetaba kweno live ne bakusanyusa. Kati era poliisi mugenda maaso n'okubeera nga esoya kajujujuji w'ebibuuzo abawala be basanze eno mu nnyumba bingi be bageza maaso n'okubeera nga amatu bannyonnyola. Bagamba nti bakama baffe batulagira okweyambula ne tusigala bute olwo ebitaala ebyaka ne bigala maaso n'okuba nga bitukubamu. Toyina kagoye kosigaza ku mubiri, kyokka nga ku ludda olulala babeera babateze kamera ne kompyuta nga weeziri ezikwata ebiba bigenda mu maaso. Kati poliisi asobodde okubeera nga ekizuula nti bangi ku balaba neeno baggyibwa mu bitundu okuli Kampala, Lyantonde, Wakiso, Masaka, Busoga ne mu disitulikiti ey'Emukono. Kati omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala bw'atyo yageza maaso n'okubeera nga agamba mulindwa ne banne badduse dda. Bano badduse dda oluvannyuma lw'okukitegeera nti babadde babaguddemu kyokka y'omukyala amatu yasobodde okubeera ng'akwatibwa. Mukyala wa mulindwa Vivian Kobera bamukutte era bw'atyo yasobodde okubeera nga annyonnyola engeri gye bakolamu bizinensi eno. Omu ku bawala eyakwatiddwa amanyikiddwa nga Tendo Nalubega neegeza maaso n'okubeera ng'agamba kiba kizibu nnyo otugwamu kubanga buli eyeegatta ku kibinja kinene ng'amanya ogakyusa si kubeera nga mattu abantu abakumanyi bakutegera ne bakulonkoma. Bw'oba gwe Siteera bw'otuuka eri nga bakuwa era Aneti, bw'oba gwe Kyolabye ng'otuuka eri nga bakuwa era Nalunkuuma, bwe batyo. Era njagala nkubuulire onayangedde okubeera nga abagamba nti bakama baffe ekituufu kiri nti bettalira nnyo bakasitoma abazungu. Bw'obeera ng'ova mu gana amawanga wammanga Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda tebakukkiriza kubeera ku live stream zaabwe. Bagamba genda, tetwetaaga bakasitoma baddugavu, twagala bazungu kubanga ndowooza abazungu bebabeera basinga okuweweera mu ngalo kossa n'okubeera nga bakweka amatu obujulizi abantu obutabategeera. Kati ono yakaseeko okulaga nti bakasitoma bwebabeera basasudde ssente ebitundu 5 bye bibaweebwa ate ebitundu 5 bakama baabwe ne babitwala. Kyokka ate ekintu ekirala kiraga nti w'obanga waleetebwa bulooka oyo afuna ebitundu 15 ku buli 100 olwo gwe n'osigaza ebitundu 35 ku buli 100. Bwe batyo bagenda maaso n'okubeera nga mattu bagabamu oba bagabanyaamu ssente ezo. Kati obutambi gye babutwala nze naawe. Era baneena abawala tebakola ogwo gokka gwa kwetundira ku mitimbagano nedda. Bano batendekebwa obukodyo engeri y'okutasanyusaamu abagagga. Ekiwato okinyoola otya, omugagga omusanyusa otya obutakunyiigira, kyonna kye yeetaaga okimuwa otya. Era ne batandika batunda ku bubaga obw'enjawulo. Wabeerawo obubaga bwo house parties obubeera mu bitundu ebyenjawulo Kampala, Wakiso ne Mukono babatundayo. Oyagala abawala bameka abanaakusanyusa bw'otuukayo teri kugaana, akwatako ng'okkiriza, teri kuwalira oba ogenze kusanyusa bagagga. Era waneeno kiraga nti abamu batundibwa mu wooteeri ez'ebbeeyi
bano ng'ekibatutteyo kubeesabeesa bagagga. Okanya kulaba muwala akombera akacupa ka bbiya, kumbe ali ku mulimu anoonya ani amutegula. Bakama be bali mu kumulondoola bamugamba gezogaane. Omugagga kakugambeko gezogaane. Waliwo n'abawala abawansinsiko bakola omulimu ogw'okwetega bagenda mu bubaala obw'enjawulo anti kabananyi bubaala babagambye mujje abantu bategeere nti ekituufu kiri nti eno waliyo byana biwala, kumbe abaliyo bakola gwa nsimbi. Kati bakibuzaabuza ne bagamba baneeno ba escotc. Kati ekyongera okubeera nga mattu kyewuunyisa, abawala bano abamu babeera ku universities, abawala bano abamu babeera ba universities n'amatendekero aga waggulu. Abalala ne babajja mu mabaala, ate abalala ne babajja mu byalo. Babagamba mujje tubafunire emirimu, bw'otuuka eno gwe omulimu gwe bagenda maaso n'okubeera nga bakuwa. Kati ebyobuseegu bye bagenda maaso n'okubeera nga bakola bagattamu n'omuze ogw'ebisiyaga. Era bwe babeera babyekolaakola bwe bityo, ekituufu kiri nti obutambi bubeera bukwatibwa. Obutambi bubeera bukwatibwa eri abazungu nga bagenda maaso n'okubeera nga mattu banyumirwa. Abagamba bannange bano abaddugavu black is beauty. Waliwo omulala amanyikiddwa nga Madina bamutaliza. Kati nyina yaguddewo ekigo agamba nze Madina bamutaliza lye mmanyi. Bwe yatuuka eno bamutuuma Leticia. Era okumuzuula yamaze kufunvubira nga yeebuuza omwana wange yabulirawa, anti nga amasimu yagenda maaso n'okubeera nga agajjako. Kale bwe bityo bigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Bannange mufeeyo nnyo okumanya abaana emirimu gye bakola. Omwana agenda n'akugulira smartphone ng'ali ku kampasi, naye weebuuze omwana asoma agulira atya gwe maama gwe taata smartphone ng'ate akyasoma gwe amuweerayo tuition? Noonyereza nnyo nga tonnya kyamuka nti omwana njagala ngulidde essimu omanye wa gyagijje. Kikulu nnyo n'abazadde okupeeka abaana ssente ti mwana gwe olabye embeera gyekukulizaamu ya bugubi, tewali ssente, kolanga kyonna wekisoboka ogenda maaso n'okuba nga otubbulula. Abaana bayinza okukebebwa ne bayingira ebikolwa ebitali birungi nga bino byengenze maaso n'okubeera nga nkubulya. Kale byebyo nze Murshid Segawa.